Mutabani wa Nyanzi leero akoze press conference. Churchill Center. Yes, Churchill mukongratulatinga. Muvubuka muto mukwano gwange. Naye way I differ with him nti si kirungi nnyo kwawukana na muzeeyi wo. Taata wo abataata wo muzadde wo abamuzadde wo ekyo tebakikulimbanga. Bonna abamuwagidde beebale naye bamulage ekkubo ettuufu. Akyali mwana muto akyali ku university oba mwana muto batolina na degree oba tolina qualifications. Okubeera good president kya mwaka gumu kimala ne kigenda naye nkwataganayo ne taata wo nkulu nnyo. Fe abamu abazadde abaffe bamaze kufa ne tutegeera omugaso gwa taata kyeki. So ze bwe ndaba omwana ow'ekyejo because chairman Nyanzi bye yayogedde yabyogedde ng'omuzadde. Omuzadde tasobya. Ffenna tugenzeeko ku masomero. Taata n'avaayo n'agamba ebintu nze wange mwamulabanga. Oluusi yaŋŋambanga ebintu ne tukonflictinga naye namaliriza ntegedde nti ndi mwana era ne neetonda. Kati omwana tasobola kusinga taata we. Chairman Nyanzi alina ebintu bingi by'amanyi. Ono omwana we by'atamanyi. Omwana oyo ayinza okufuna opportunist. Kwaffe ebyobufuzi bye tulimu olwaleero si buli omuntu aseka aba mukwano gwo. Famire yammwe webanga ya NUP nga kyemuzimbye nga abaana b'abantu bafiiridde mu ate tekiba kirungi bantu keera ku makya kulaba ate ng'oli ku sayidi ki ndala. Ekyokumitinga President Museveni si kibi, nze si kyenvumirira. Ekifaananyi kyo kyabadde kibi era talina musango kitegeera. Naye taata we bye yayogedde byabadde out of concern as a parent because olina ofuna guidance okuva eri taata wo. Taata wo akuvaako mu nsonzi ogenda kumalaala awo omugambe by'otaamugamba. Taata tagulwa ssente ate taata utaba mukyamu gwe ng'omwana gwaba alemeddwa. Kati ogamba oyo omwana Churchill wa myaka emeka? Is a young boy who is in second year Makerere. You cannot now say mbokuzo singa taata wo. Nze kyenani musubide kyeyandisoose n'okwogera nga interview etandise kugaa taata nsonyiwa bwe mba nakusobezza mu ngeri omu oba endala. Kubanga abazadde abo baba n'ebintu bingi nnyo. Nze muzeeyi wange ng'akyaliwo alina ebintu bye yaŋŋamba nga sibiteekako bwongo naye olwaleero nabiraba nti ensi ekyuka. Si buli mukwano nti buli mukwano gwa kitaawo aba mukwano gwa taatawo. Nze ensi eno enjigiriza okuva tatange bwe yavaawo. Tudde nsanga abantu abaali bakwano ba taata bange nga tebaagala nakumbuuza bampita bbali. Abamu bakubira essimu ne bazijjako. Tatange yali mwogezi nnyo wa General Muhoozi. Up to now General Muhoozi tajjangako na ku ntaana ye wadde okuteekako ekimuli. Ninga tatange yakera ku makya n'ayimba JNMK, musajja atwatungisizza amasuuti akubyeko ebifaananyi bya JNMK. So tubeere benkanya mu nsi muno, tubeere tusapootinga ennyo abatwagadde. Okitegeera otayinza ogamba kati Junior oyagala ssente. Nsagala ssente naye waliwo kye bayita loyalty. Waliwo ebintu ebiswaza titamala emirundi waaba yafa nga yali mu PLU. Gwe ng'atwala PLU General Muhoozi kikukakatako kale wadde tewaziika naye ofunayo olunaku n'ogenda ku ntaana n'okola ki n'oteekako ekimuli. Okitegeere ekyo kiraga a lot of meaning era ffe ng'abaana ba muzeeyi kitusanyusa nnyo. Kati ekyo sentamu oyo Churchill alina okwebuuza nnyo ku kitaawe. Kwa hiyo sijazanyiramu tajiraba. Kati ebyo bye mwamuwadde bagiyita 5 minutes of fame. Buli omu asobola ogifuna. Kati byawedde kati tuli ku birala nawe wati kikyazaako. Erinnya tebabilizimba bwe bati. Ba social media bade mujajinze nnyo. Ba social media bakoze ki? Ku social media abantu bade bamujajinga. Batuufu. Singa olwaleero General Muhoozi yekubye ekifaananyi ne Dr. Bichiza Besigye. What do you expect PLO and NRM supporters to say? It is normal. Singa leero oba musiraamu ne bakusanga oli mu bbaala onwa mwenge, what do you expect? Saabavumye omwana batuufu kubanga nabo waliwo ebintu byokola mu media nga bijja leeta baakalaasi. Look at abalangira b'e Bungereza. Omanye emirundi amawulire gye gabakubye bakita acting inappropriate with reality. Kyekyabaddewo. Omwana yatugambye Guilty President w'essomero lyonna taliimu nti nowoono woono. Anti musiru kubanga taata we asinga ebyo byonna. Kati bwafuuse Guilty n'ava mu famire y'abasentamu. This is stupid. He just needs guidance. Kati leero siyabamuga nti taata wo okufa n'okuva ku Guilty otwala ki? Yakalaba mwana muto. Makerere badde ne ba Guilty President 89. Bonna bamaze disagulinga n'abazadde baabwe. Yetaga guidance. Omanye fame
ekukwata ku naavu nze maze n'erinnya lino emyaka emeka gwali opulidde kooti junior nakubya omuntu gwali opulidde kooti nze ne muntu w'abantu tebula munjagala gwejjawo nawe bodaboda yo kibula mukola ki munjagala kwanze ndi muntu w'abaki ba Bobi Wine bali waledde lwakintu ekyo chairman Nyanzi byayogedde mulimu point ekyo nti omwana ono byakola bijja kubasuula nga family okisegera Baby wabazanyisa ekibiriiti oba kando nga musula mu nyumba ya Subi mukimujjako taata we teyamuganye kuba Giruti yamugambye abere cautious. Whom do you meet? Nze nange nalike ewa Bobi Wine nga tatange mwogezi wa president netatanga ine ebintu byangama ati mwana wange wadde ogeze wa Bobi Wine naye ogenda kundeetera ebizibu abasajja bajja kugamba mbalyamu olukwe omwogezi wa president ate abeera atya nga alina omwana mwene yoppi paka bwe navaayo kati ate oyo kyakiirwa era musiru eno mwene alemu era tebajja mutrustinga bajja mutwala nga mbega ffe bye twalimu mwene yoppi nga wadde nali mukwano gwa Bobi Wine naye ng'era abantu tezisobola bastinkingamu tuno omwana azze ku mazima era naddayo gye nnina okuba mwene alemu. Yes. Yayogedde n'agamba tannava mu kibiina nga bamuwe mu kisala. Ate ekibiina tekyamuwa kadi. Kwe ekisooka yeekuba endobo. Yagambye kampeyini ze zalwaningibwa kojjaawe ne baganda be kyonna kyo kya busiru. Kitaawo ne waba talina kyakoledde mu nsi tokyogeranga. Ogamba bugambi nti nebaza nnyo taata. Byonna ne waba talina kyakoze eki. Kwa family ba family kitaawo yakuzaala akuweredde n'erinnya oyo omuvubuka lyali kulya taata we. We know him because of chairman Nyanzi. So musipiti yenga yebaza wadde taata we tamukoze eki. And one of the things lwaki ba mu makadi NUP yali ntuufu because si abavajjimu abantu baligeti bali tribal. Kakati nammwe mwina okuddayo omwana mu mubuulirire nti ba Bobi Wine bakumma kadi silwa kwante bakwagala. They were safeguarding themselves. Because the tribal card would have come out. Kwa bulijjo bavuma president Museveni nti alina abaana b'emmajje ti mukyala we minister w'ebyenjigiriza Mama Janet ate kadi ate bagiwadde ki era gundi yayogedde bulungi Secretary General Rubongwe yagambye NUP interfering mu elections z'emakerere bo gwe balonda gwe bakola ki kati ky'omwana alina okukitegeera akyali muto yeetaaga kubuulirira ave mu mawulire kuba mawulire gasuula kati amawulire agaveemu addeyo Giruti president oba makerere toba waggwanga ayigire nnyo ku banne abasoose banne bali obamanya ababaddeko. Yes, you can't run a university in the newspaper. Mugenda musuula mmwe abamawulire mbamanyi kwaja kwogerayo statement ejo ne taata bamukubiremu kati Bobi Wine tasobola kutuula gwa kulabe ngwe yakuba empaya yaabwe. Yes, eri empaya yaabwe kwe balya era chairman Nyanzi yayogedde bubi omwana waliwo ekiseera wootukanga eryato litabuse ng'omwana wa captain gwena okusula mu nnyanja. Yes, ku famire ya Bobi Wine teyinza kutuula ng'ono omuzukulu agisanye mule batamugoba. Ku press conference ku byayogedde ki kyonootinzeemu ekikulu ennyo? Ekikulu ennyo kyanootinze alina omutima ogwagala okuyamba ba student banne ekyo kirungi because yajjako gyendi n'ambulira ebizibu bye birumembe abemakerere njali ebaluma biki because me am highly connected ne mutwale wa mwala wa Jeno ne babako bye banyumya tuwere abana bemakerere balina ebizibu but they must be worked on administratively with all stakeholders. So obwa Giruti butono abukozese okukolagana ne family ye kyekisooka n'abakolasi n'abamulonda.